kutema vunike mangu okusinza ku mateeka nga bwe gali ne twakola observation yaffe ne tulaba watatambula bulungi na wala watambula bulungi twogera ne electoral commission tubategeeza but we still believe nti waaliwo emivuyo awamu yaje tulowooza nti kooti egyo ejja kusinziirako tube ne by election mu bitundu ebimu. Omulabi waffe ali mu Uganda naawe wali ebweru w'eggwanga yonna gy'oli kwebazizza kubanga otambuza byokola. Bannaffe abali ku kyeyo tubaagalira ddala nnyo mwebale kukola. Batugaa nti ensimbi ze muweereza mu Uganda ze zibalansinga ekonome yaffe. Kale wadde mukola tetuliiyo naye kye mukola mukiweereza kituyamba okubalansinga bwe tutambuza. Doola etambula bulungi ku lwammwe. Mwebale kukola. Waliwo wano bannaffe abali mu Saudi Arabia mpulira bayita bakadaama erinnya eryo siriyagala naye mpulira balyogera nnyo terimpulikanira bulungi nekira ne bannyini linnya bakkiriza nti be bakadaama. Mwebale kukola. Uganda weeri feesi bbiri. Uganda ntebenkevu okusinza ku w'oyimiridde. Uganda is bleeding era okusinza ku w'oli. Sinze nkusalawo Uganda kyeri. Gw'olaba ki? Bwetyo bwe tutandika olwaleero nze Simon Yanga Lutaaya. Nina omugenyi waffe mukwano gwammwe ennyo. Wengenda okufuna omukisa okubuulira ekituufu tugenda kwogera naye omukulu Kiwanda Ssuubi. Erinnya lye ery'eddiini nnyo okwagala oddiziika simanyi lwaki baagala kukozesa ago wokka naye gaatambulirako. Ndi naye leero nga ssentebe omukago gatta ebibiina ebisiwandiisiddwa mu Uganda ebyobufuzi ogwa National Consultative Forum. Naye nga tetunnatuuka awo era munnabyabufuzi owa wano gye tubeera bagamba Kiwanda Ssuubi y'omu ku banna NRM abakutive ennyo abataagalibwa gye bali. Naye lwaki buli musenga naye lwaki Kiwanda tava mu NRM? Nga bwe ndi musanga ndi mubuuza abantu balowooza nti NRM tekuyisizza nga bwe bandirabye. Guwulira otya? Mbalamusizza mikwano gyaffe mwenna abatulaba era nja kwebaza muganda wange Simon olwaleero okunzikiriza okwogerako nammwe. Nze Kiwanda Godfrey Ssuubi inaisita nnyo okukozesa lirya Ssaalongo naye agaasatu gatambulirawo. Naye ng'oli Ssaalongo. Naye nga ndi Ssaalongo. Weza. Mwebala emirimu gyonna gye mukola mmwe abali wano n'abali ebweru nga Mwami Simon bw'agambye ate naddala mmwe abali wano abakola omulimu omukulu ennyo ogw'okulima aye ne mulimira eggwanga lyaffe. Nja beebaza kubanga ogwo mulimu gukolera ddala naddala ennaku zino. Simon atandikidde ku kibuuzo oboolyawo ekiri ennyo mu bwongo bw'abantu. Nambulinga nti ogenda kwegaana nga nti nze nkusinga mpita eyo. Simanyi lwaki abantu bakirowoozayo bato naye oluusi kiba kizibu okujja mu bantu Simon. Abantu baba n'endowooza gye baba bafunye. Naye nga mbaddewo NRM ebbanga lyonna ate n'NRM nayo enzimbye. Natandika okubeera mu active politics okubeera ddala mu bukulembezi bw'abavubuka nga nkyali mu disitulikiti yaffe y'Embende. Namala university mu mwaka gwa 2000. Mwaka gwa 2021 ne nfuuka member wa parliament. Nalina emyaka 23. By that time twali tukyali mu movement system. Nembeera mu parliament ey'omusanvu. Parliament y'omusanvu bwe yali bweggwako parliament eyo yalimu ebintu bingi ekimu ku kyekyali ekya presidential term limits. Maybe n'okukyuka okuva mu nkola y'omugendo okugenda mu nkola y'ebibiina ebingi. Era nali musaale nnyo nga tandika ekibiina kya NRM. Bw'osoma ku constitution ya NRM ndi number 36 ng'abatandisi b'ekibiina. Kuba nawe twatandikira ekibiina President Museveni teyaliiko kubanga yali akyali serving
officer nga takkirizibwa kwetaba mu nkola y'ebibiina. Tell me. So he wasn't. Museveni was among the founders. He's not. Registered founders of NRM. He's not. So kintu kyammwe. President Museveni yajja luvannyuma. Twamuleka mu movement. So yajja oluvannyuma ng'avuga okusinga mmwe yasangayo. Twamulekayo ajja tumaze okutandika nga maze okusibula amagye nalyoka afuuka yatwegattako oluvannyuma tumulonda nga chairman ow'ekibiina kyaffe n'abalala tugenda nga tulonda naye mu 2007 awo nagenda e Karamoja okubeera resident district commissioner e Kabongo walako ye district eri ku nsalo naku zino zaafuuka 2 mwabamu Kabongo ne Karenga. Mu 2011 nenkomawo nenfuukira member wa parliament olwo nga nkomawo ku tikiti ya NRM nenkomawo mu parliament. Ekisanja ekyo abaka parliament abamu Buganda ne bampa okuba ssentebe waabwe okumala emyaka 5 nga nze chairman wa Buganda Parliamentary Caucus. 2016 nenzirayo era mu kalulu n'empangula olwo mpangula ekisanja ekyokusatu era ku tikiti ya NRM n'empangula nenkomawo mu parliament. Era ekisanja ekyo bampeerwa Minister of State for Tourism, Wildlife and Antiquities. Promoting emirimu chapati yaffe siri kwerabira. Promoting Rolex yaffe. Kama kikubalire. Yes, onale. Kati ekisanja ekyo kigwako 2021 nesimbawo nga of course nga chairman wa NRM wa Buganda olw'okudda mu bigere bya Haji Nadduli nembeera chairman wa Buganda bagiyita SEC in charge Central Region, Central Executive Committee kwenamala emyaka 5 mpaka 2026. 2026 batannagwako ne banonda president nanonda okujja mu National Consultative Forum okukiikirira ekibiina kya NRM ku mukago ogugatta ebibiina byonna mu Uganda ng'ate era okujja kwange wano kunfuula automatically chairman of the forum okusinziira ku tteeka erifuga omukago gwaffe kuba it's a constitutional forum. So kati awo wendi naye kyova owulira ntooza abantu boogera bwe batyo olwo ebintu bingi baganaga ngundi akutta akadomola k'amazzi naye yandibadde akwata kidomola ndowooza kyekirimu balowooza nti potential ya Simon yandibadde yakwetikka kidomola bwakwata kaliita 10 nti bansubira ku CNN ate bandaba mu kantu kati aba Simon abamawulire Simon yandibadde ku CNN awali waliwo omusajja awo Simon we yandibadde. So olusi n'ekyo nakyo tukyebaliza Katonda abantu okusigala nga bakulabamu obusobozi okubaka naye otherwise kati ebyo abantu bye bagamba gwe oli musanyufu oli mumativu mu NRM manyi kyoyogera wano Katonda kyawulira gwe oli mumativu nekyoli mu NRM. Simon emirimu gituwadde Nyamu Ekada omulimu oguba gumpeereddwa mu kiseera ekyo ngukola n'amaanyi gange gonna ate malu gukola ne gunteeka ku mulala naye obutali bumativu bwaffe obumativu bwaffe tebubeera bwa mawulire bubeera wakati waffe ne Katonda ate wakati waffe ne appointing authority bw'oba owudde nga bususseko nnyo naye nti aba naalangirira akalulu akalala nja kugenda atu bannayuganda bwe bukusuukako ennyo yatika Wangadde yayatise kiba Wangadde yatulise laga nze kisusse bwe yatulise mukulu amuganya ogenda tukizola nga agambye no resignation rejected amuganya ogenda kati bagamba batabazi nalumanya nti lwaki tuwalwogera kale niwankube kasi ekyomukisa omulungi ekyokulabirako kyowadde kiringa omuntu bw'anaayagala okuwa eddagala naga nti eddagala lino nno lyenkuwa tolwadde ekifuba nti lino lye lyawunya ne Mukagundi yali alwadde ekifuba eyafa naye nga yafa naye nga yalimira lino liyamira naye yafa twana atya okutulika oli mukatuliki too disciplined
Ningi yasomera mu masomero g'Abakatolika. Asiri mu Katoliki nendi mu Christian. You are too civil. Where does this civility come from? Nkuza yaffe Simon, ffe wana Abaganda n'Abasoga n'okwetooloola tulina empisa eyo gye batukulizaamu. Ebiseera ebimu abantu bagenda balowooza nti nno tetuuba tetulaba, naye mu Luganda tugamba nti endiga etambula ekotesa omutwe naye emanya entege ziraze. Era tulabanga ku ndiga ebuze esigala etegeera gye bitambulira byonna. N'ekikosa kinyigiriza. That character, honestly speaking, has affected me. You are humble in an abnormal society. So you remain the loser. Naye ate n'abalala betulabye nga oluusi nga bakutte ekkubo eddala nga tebagenze mu lino, nabo success yaabwe teba nnene nnyo. Ngani bw'ojjukira? Bangi bendabyeko abekyakudde ne bakola batya, naye era nabo era n'ogenda okukola ng'olugendo terugenze lunene nnyo. Naye Simon, ekyanze kyenzikiriza, for example, nze ndi mulimi wa mmwanyi. I'm a coffee farmer, a serious coffee farmer. Gwe mulimu gwange. Serious meaning 10 acres and above. Yes. Presumption and serious farmer, coffee farmer means yika 19 waggulu. Na eka 12 ez'emmwanyi. And sekyo kyokka nti mwanyi gitandikira okubeera ddala mu mother garden, mu nursery bed ne mu coffee garden. Kyetinayongerako kiri kimu kyokka, value addition. Naye ekiseera ekimu ku bintu Museveni byatukoledde nga president, eggwanga lino okulituuka nti it's liberalized, nti ne bw'obeera nga toli necessarily ku deployment zino eziri direct, oyina ky'osobola okukola. Era ennaku ezimu Museveni mbadde ngamba bannange, president bwe yamala okulonda cabinet, nengamba no president if he doesn't engage me in the first 1 year, kiyinzika okumbeerera ekizibu ennyo okukola omulimu omulala, because nina okuwa ekiseera ekimala faamu yange n'okugenda tugenze tukula, because natandika politics I was 23 years, now I'm 49. So really olaba nga waliwo ekitambudde kigenze mu maaso, nti ekiseera kirina okutuuka no concentratingako ku bintu ebyo ng'omuntu ate ebigatta ku ggwanga lyaffe n'ekonomi yabyo. Webale nnyo, oli ku The Inside Out kw'Essembly News ne Godfrey Kiwanda Suubi, Honorable ssentebe w'omukago ogatta ebibiina by'obufuzi mu ggwanga ogutali gwe ogwa iPod, kuno gwa bibiina byonna ng'oggyeko 2, including ne iPod eri under this. Yes. National Consultative Forum eviira mu constitution yaffe article 261, ate nebeera ng'eri operationalized n'etteeka erifuga ebibiina libayita Political Parties and Organizations Act. National Consultative Forum erina ebibiina byonna ebiri registered as political parties. Byonna wamu ebibiina abaka mu parliament byo bijjira mu mukago gwe bayita iPod, ate bitalina abaka mu parliament bijjira mu mukago gwe bayita non-represented. So ku kasolya waggulu ewali NCF egatta ebibiina byonna, ebibiina abaka mu parliament represented nabitalina abaka mu parliament. Era n'olwayo bwe tubadde wano, tubaddewo ffenna. Kyobulaba Dr. Seranda abadde wano ng'owa DP, Mwame Biru ng'owa UPC, Secretary General wa UPC, Aisha Kabando ng'owa National Inter-Platform, n'abalala Mwambigirwa ng'owa Common Man's Party, Warusania. Tebalina mubaka, but they are all under NCF. Tulubaddeko era lwe tusembeyo nalwo onsanzi wali nga tuli ku Lusania. So kati NCF, it is a forum that brings all these political parties together. Kati naku zino emabegako ekigambo kye bayita iPod was like an NGO. Ojjukira nti bwe kyatandika bibiina bino ebiri mu parliament ky'abazungu, interparty, naye emabegako awo katono waliwo ojjukira amendment yajja ku Political Parties and Organizations Act. It was a private members bill which was moved by Honorable Faith Nakuti w'Ekaramoja, awo nga tumaliriza ekisanja twali tulondooza emyezi nga 7-8. Etteeka lyajja speed
ne lifuula iPod okuba nti it's a government institution now. iPod is no longer an NGO. However, iPod eyo ngeri housed under NCF. So kati nga we twogerera NCF ntwala ebitongole bibiri. Ntwala ekitongole ekiri represented mu parliament, parties eziri represented kati ziri 7 kubanga ebbiri zavuddeko, Jema yavuddeyo ne PPP. Naye ate ne waddayo PFF ne NT. Yes. Kati n'ebirala bibaddeyo. So kati ebibiina ebyo biri actually 8 biri mu parliament. Kati ku bibiina ebiri mu parliament, ku bibiina ebiri registered mu Uganda biri 27. 8 guli mu parliament, 19 bibiri outside parliament. So n'ebyo naawamu kwe kukola omukago gwa National Consultative Forum. Ng'ogyeko nja kukozesa ekigambo kino kubanga siri munnamawulire naye era ndi musajja mukulu. I'm 48. Ng'ogyeko Muto nnyo. Oh, you said you're 48. When you were born in 77, I came in 78. Siza kusanga kubanga nkusanga niba sikusanga nja kusanga nkuyise ekiwa ekyo ekiri ng'ogyeko okutuula wano ne munywamu kacaayi ne mwogera ebigambo bingi ddala kiki NCF gye bakwasa kyekoze? NCF ekisooka kapasite yokka ey'okuleeta ebibiina byonna wamu. Gwe mukago gwokka oba ye-body yokka eri mu Uganda gy'osangako ebibiina byonna nga biri ku level y'emu byonna. Because n'8 oguli mu parliament olayo nga gwe wenayo omubaka omungu wa ANT nga NRM n'abaka 305 really amaanyi go gaba matono nnyo. Of course kati FDC yasigaza ndowooza 9 okuva ku babaka be yalina 35. Kuno UPC yayongeddeko yalina badde 9 kati yalina 12. Abaka nga 65 tebali independent. Naye mbadde nkulaga nti newankubadde ebibiina ebiri mu parliament ebiina ababaka mu parliament tebiri ku level eri kubeera nti katwogere ffenna nga tusobola okuwulizigana. Kyovola ennaku ezo batusene ku level ne bagati leader of opposition alekeraawo okulondebwa ekibiina ekimu ekina abaka abasinga obungi aba opposition erondebwa aba opposition bonna. But leave that one aside. Wano mu mukago guno engeri ffenna gye tuba represented by only one person, ffenna tulina eddoboozi eryawamu nti bwe tugamba nti kino tukitambuliddeko tukitambulira kugamba kino ku lw'obulungi bw'eggwanga lyaffe. Kati kyobuuzizza nti mukoze eki kyemulaba nti kino kisobola obba. Kakati okusooka guno nze nakabeera mu mukago guno mwaka nga gumu kubanga Dr. Yohana Rugunda yabadde ssentebe. Oluvannyuma ne lukanzija nga mu by-election eringa yandibadde nga okujjuza ekifo. Kati ekisanja kyaffe kyakatandika omwezi guno watandise gwa 7. Naye omukago guno okusooka gujjawo enjawukana ezibeera mu bibiina ebyo ezimu ze tababulira ku mawulire. Gwe gumu ku mulimu gwaffe omukulu ennyo. Singa wabeerawo obutakkaanya mu bibiina byaffe within ekyala twenforcinga kye bayita code of conduct for political parties and organizations. Enneeyisa yaffe biki bye tuliko tutunuulira ebibiina byaffe birina national character byawula mu bantu. Tuemphasizinga nnyo politics of interest other than identity. Mu mukago gwaffe tubaako bye tukkiriziganyako dialogue. Ennaku zino tulina kye tusindika kye tuyita political dialogue nti nga kalulu konna kawedde nti wali ebibuuzo bingi bitaddibwamu mu kalulu nga biba byetaaga okwogera kwa kisajja kikulu. Omukago gwaffe gupushinga kye bayita national dialogue era kye tuli mu kuteekateeka ng'ekibiina. Tulina ebintu ebirala bitukolako nga okutandika okutunuulya funding z'ebibiina. Ebibiina bino kutuuka ku level nti ebibiina ne biri mu parliament byatandika okuweebwa ssente. It was a push by the National Consultative Forum. So tulowooza nti naye ng'ogyeko bye tulowooza okukola naye ebyo tubituuseeko ate n'okuba nti
tuba ne common position nga ku kino newankubali tuliva mu kkala ez'enjawulo naye ku kino wano wetusibidde. So ebimu tetubireeta nnyo ku mawulire naye nga waliwo ekitambula n'ebirala bingi ate betujja kwongera okutambula. Mbadde mpulira baga nti mwogera bingi manyi eggwanga lyaffe lyogera Uganda speak naye mukola bitono. Mwogera ne mukkaanya ne banga abakkaanyizza naye bwe mudde ne mutakkaanya. For example banno aba NUP under your leadership bakomplainga over the last 3 years nti abantu baabwe bali mu makomera. Gavumenti ya NRM mwova yena ovunaanyizibwa obbata. They call them political prisoners and you're here for politics. What is that kind of politics that harnesses peace here and harasses other people outside here? Yakati ekisooka newankubadde National Consultative Forum weeri netejjaawo bitongole ebirala ebikola nga court, nga ebitongole ebirala bya human rights, ebitongole ebirala nga ebyamagye n'ebirala ebyokwerinda n'ebirala. Kakati emisango gyonna egikwatagana, because as of now toyina ng'oggyeko kuba nti NUP egamba nti these are political prisoners but they have files ezibagoberera. Kati fenga National Consultative Forum tuswaga nti abasibe bano newankubadde baliko file eri bweti ne bweti naye olw'okuba tubamanyi nga bannabyabufuzi therefore tubayita ba prisoners b'ebyobufuzi mubate. Walina okubaawo amateeka agakwatagana n'amateeka ne gasigala nga gatambula nga bwe galina okutambula. Naye we tuteekeddwa okwogera eddoboozi erawamu even with the president, the chairman, as a president, nti tuvaayo twakawandiika ennaku ez'ekiwandiiko kye twaweereza president ng'aba National Consultative Forum ekikwatagana n'ebigenda mu maaso era tulowooza nti ajja kubaako kyaddamu. Mwamugamba mutya? Mbuulyeko. Mwamubuulira nti Lukwago mukwate? Twawandiika ne Lukwago tebannamukwata. Besigye alemeseddwa okukozesebwa obulungi. Twawandiika Lukwago tebannamukwata naye twewala nnyo okuteeka essira ku misango egiri mu kkooti oba egiri wansi w'amateeka, naye ate okwogera ku tension, ku bunkenke obuliwo mu kiseera kino bwetaaga okunogera eddagala, ekyo president twakimugamba. Osobola okwogera ku bunkenke obuliwo nga toyogedde ku kibuleeta? Tetuli baana bato, you are 49 and 48. Musobola okwogera ku bunkenke tensions and you justify those tensions without mentioning what causes the tensions. Ka tension musobola okugyogerako Mwami Simon okusooka tuzoga nti okay waliwo okwarrestinga abantu, okukwata abantu oba oliawo nga balina ekibavunaanyizibwa. You have used the arrest? Yes. The common word is abduct. No abduct tetujogera because tetulina we tugamba nti kino subduct is arrest, naye nga tugamba mode of arrest. Oyinza okuba nga olwaleero olina fayiro ya so ogimanyi nti weeri mwagiteeseteese naye ng'omuntu oyo asobola n'okuyitibwa oba asobola okugenda okusinza ku tteeka lyaffe liga nti bw'obanga omuntu ogenda mukwatagana nti nze ofiisa so tuzze wano okutwala kubanga ono omusango bwetugwadza tuteekateeka looyawo teekateeka nakyo ne representation. That's what the constitution say. Kati enkola eriwo ey'okusanga omuntu olinnya ekisaakaate gwa munda mugjeeyo ne bw'aba nga alina fayiro nga nnungi eyateekeddwa kati baga nti ensibambi edibya mutere. So tetukondeminga kuba nti omuntu abadde arrested but the mode of arrest tujogerako National Consultative. You're a very senior leader and highly placed. Being the chairperson of a body that brings together all political parties in our country puts you at a level of somebody who is strategically charged with shaping direction for this country. Given that, nga bwenkinyonnyodde, olaba nga ebibiina bino ebirala mubiyisizza bulungi okwemulugunya kwe n'okwokulima n'okekema n'okaaba bibaluma bibatuukako mubiwulira mubi.
kakati ekisooka Simon bwe tubeera mu bibiina by'ebyobufuzi tubeera we are competing for power. Ate atuna kibiina kyonna kye tuyisaamu maaso mu ekyo kati nkyogera kati ng'owa NRM. You need power but ekisooka ffe nga National Consultative Forum kati bwenjegera nga ssente bana tuba tutaaga obuyinza obwo ng'obufunye right. Of course you compete nga constitution yaffe bwegamba. Kakati olw'okuba nti ekibiina tekiwangudde teguba musango gwange ng'owa NRM awangudde. Ng'owangudde ate ng'obbye. Kati okubba kiyinza okuba mu perception era nga bwe wayogedde wali otandika program eno wagambye abantu nti omuntu kisinzira woyimiridde olwo ayimiriraga nti Uganda etiriko something like that Breeding, breeding ate omanaga nti ate Uganda kisinzira omuntu wakoze naye amawulire g'effujjo eryali mu kalukano akaakaggwa abibiina bye boogera a good you have all of them sifunye mukisa kutegeera kye boogera but the election buli omu teyagimatira erimu n'okulangira ne wayita eddakika so ne balangira nga bonna babalangiridde ndowooza nti ebyo bye mwongerako nga bannabyabufuzi. Yatulina ne report nga National Consultative Forum twakola observation report era twajanjula ndowooza bajjanjula ne mawulire twajanjulira akakiiko k'ebyokulonda nga waliwo ebintu bingi nnyo ebitagenda bulungi naddala mu kulonda okw'abaka ba parliament okulonda okwa local governments. Naye tumanyi nti emisango gino egisinga giri mu kkooti tetwagala kukola nga kutema vuunike mangu okusinza ku mateeka nga bwe gali. Naye twakola observation yaffe ne tulaba watatambula bulungi nawe wala watambula bulungi twogera ne Electoral Commission tubategeeza but we still believe nti waaliwo emivuyo awamu era gye tulowooza nti kkooti egyo ejja kusinziirako tube ne by election mu bitundu ebimu. Honorable Kiwanda gwe ng'omukulembeze ensonga zino zonna wadde okule you chair naye ongambye nti wano waweerezebwa President Yoweri Kaguta Museveni. Aweerezebwa ekibiina kya NRM of course through the chairman. Yes. Oyogera ne Museveni? I do as my chairman. Njogera ne president, njogera ne chairman w'ekibiina kya NRM. You talk to him? Are you honest to him to tell him about the many voices of dissent in our country? Of course nga politician njogera naye nga chairman w'omukago naye ng'oggyeko ekyo naye nyini nga president ate yalina eriiso ddene nnyo n'okusinga nze nga Kiwanda n'okusinga omukago kubanga n'olwayo we twogerera president mugenda okumala akalulu mugenda okutuuka kati olayo nga buli constituency report yonna agiyina amanyi omuntu yawangula genuinely n'ataawangula genuinely newankubadde ayinza obutabayo information eyo giwa naye nga president w'eggwanga nga bwemanyi president Museveni amanyi buli constituency nekyo ekiriyo nakyo ekyetaagisa probably okufixinga okuba nti eggwanga tusobola okutambula. So nino gye baga nti baamugattiramu naye amanyi nti wano baamugattiramu because watyoka nti baamugattiramu naye abimanyi. Omanyi bw'obeera candidate newankubadde obeera obwangudde bw'abawo ekitakoleddwa bulungi era omanya nogamba okay kino muŋŋamba kyabadde nendowooza kino kyaliwo sinandowooza bulowooza because given eriiso ly'alina intelligence alina ebitongole ebyenjawulo as of now oba omanyi kino kyatambula buki kino kyatambula buki ate omuntu gwe manyi nga President Museveni is a full time president all the time asigala president ali sober 24/7 ali what olwaleero ne waba nga bannayuganda ndo kinjawo bategeeza nti bwe wabaawo kyonna ky'olowooza ekikunyigiriza tosobola kulowooza nti President Museveni takimanyi n'ekigenda n'engeri gye kigenda okukomekkerezebwa yonna agimanyi. Ng'obwo tukwasena bw'oga nti n'okunyigirizibwa kirimu konna akumanyi so akikola kagendere tunyigirizibwe wabanga ogambye byowuliwati nti buli kimu kyonna n'ebituluma abimanyi so abikola kagendere nti oyinza okuba tokikoze kagenderere naye waliwo ebintu ebyo mulina okuyitamu. For example katwa waliwo ebintu ebimu bye baagalako ennyo ng'ekya trade order onaasanga bamenya emidaala onaasanga abagobye mu lutobazi ebyo n'abantu abamu babitwala ng'okunyigirizibwa mu nsi. Bantu bakaaba baga nti mutuweeza PDM ate gye tugenda okukola ne mutugobayo bantu bakaaba kirungi okimanyi. Yes ebyo mwebiri naye nga ng'omukulembeze w'eggwanga ate alina n'okutondaga naye ate singa entobazi tunaazimalawo omusana bwe gunajja ne gumalawo ate eggwanga
abaagala okufukirira emmwanyi amazzi banaagajjawa so nga omukulembeze uganda no kale kyonna ekibaawo kibeewo naye entobazi ze tuziveemu so amanyi nti wonoobajjira mu ntobazi bajja kuba tebajja kuwulira bulungi naye ate at the end of the day okyetaaga gwe ng'omukulembeze olw'ensonga nti olina okuyimirizaawo eggwanga environmentally nenge gye ligenda okubeerawo trade order ennaku ezo yali ajogera kandoga naye Museveni akimanyi bulungi nti abantu bamenya ku luguudo amu bannamwandu abalala basingo mother abalala baki ye nakyo akimanyi bulungi naye ng'amanyi nti bw'otakikola kati ate olituukira okwagala okukikola ojja kuba tokyasobola kukikola so kyenvudde mbagamba nti nno byolabanga ebinyigiriza omukulembeze w'eggwanga abimanyi naye ebimu biteekwa kukolebwa bwe bityo olw'ensonga bwe bityo birina okukolebwa okuba nga tutereeza eggwanga lyaffe. The Inside Out ne Honorable Kiwanda Suubi. Honorable, njagala tutunuulire ensinkano gye mubaddemu ejjinja. Nsonga ki ezisimba kiga nti zino ze mutuuseeko mwenna ng'ebibiina byonna ebifuga kyamukisa mulungi ne Nuupu eri DP obadde UPC bonna obalina kitegeeza mwayogedde wamu. Nsonga ki enkulu kiga nti olutula luno olusirika luno zirutunuulire? Okusooka tukkiriziganyiza ku nsonga y'okubaako okwogeraganya ffenna ng'ebibiina. Tetukyogedde nga national dialogue, tetukyogedde nga national conversation. We have agreed nti ng'ebibiina twetaagayo olusirika ng'olusirika terukoze bukozi ng'olwakubanga olwo tuba twogera nnyo ku accountability naye nga twogera the future of the political parties in the country. Ekyokubiri bwe tuba tukubaganya olala ebirowoozo twogedde ku nsonga y'okuwa akakiiko k'ebyokulonda amaanyi okusobola okwemalirira mu nsonga zonna ne kabeera nga tekalina influence, tekali influenced in any way, okwongera amaanyi n'okwongera ebikozesebwa kuba nti kasobola okukola nga ketengeredde. Ekyatukkirizganyiza nga bannabibiina ffenna nti waliwo ebintu bingi nnyo ebitugatta. Ekimu ku kyo gy'emirembe, ffenna tugyetaaga. Ekyokubiri ye service delivery, nti newankubadde ndi wa kibiina kino oba ndi wa kino neetaaga okusanga eddwaliro eririmu eddagala, neetaaga okusanga essomero eririmu abasomesa, ate neetaaga okusanga oluguudo lwakoleddwa. Ku service delivery ntukkiriza nti bana ffenna tuddeyo tunyweze ekigambo kya service delivery ffenna gye tuvudde. Ekyakye tukkiriziganyizaako tugambe nti twetaaga ebibiina by'ebyobufuzi biweebwe funding bisobole okugenda okumobilizinga kuba twaleeta etteeka eno erya sovereignty twakugeranya ebibiina okuba nga bifuna funding okuva ebweru w'eggwanga. Kati nga kitegeeza nti bw'omala okuzimba ekisaakaate ku nnyumba nga tukyakkiriza baana bo kugenda kuwanula ffene wabaliraano, kitegeeza olina okuprovidinga ekimala mu kisaakaate ekyo munda. So twazimba ekisaakaate kye twakola tulina okuba nga tukola kyonna ekisoboka okuba nti abaana baffe twazimbira mu kisaakaate kino balina byonna ebibabeezaawo baleme kulinnya kisaakaate kugenda ng'enjala ebatta. So bye bimu ku bye twogeddeko olwayo mu mukago gwaffe guno, omukago gubadde gugatta ebibiina byonna wano gwe tuddemu ejjinja. Naye ate era waliwo of course n'ekirala kye tukkiriziganyizaako nti mu kaweefube gwe tulimu nga bannabyabufuzi ab'enjawulo tulina okumanya nti ekigambo ekyo waliwo etteeka lye twagala olw'okwalayininga litteeka ennaku zino en amendment bill eyakabeerawo waliwo ebintu ebimu bingi byetaaga okunogera eddaka. Mujjukira etteeka era lirifunyiziddwa ne bagamba Nuupu tegenda kufuna ssente okusinza ku tteeka erira iPod epya era eribagiddwa. So tukkiriziganyiza nti etteeka eryo tugenda kulipiiringa nga ffe ab'ebibiina by'ebyobufuzi okuliyitayo oba okubaako engeri gye twogeraganya ne minisita gwe twogerako Minister of Constitutional Affairs ti mu regulations zagenda okufulumya zirina okuba nga zibalansinga okuba nti nno wabeerawo enkolagana ennungi wakati w'ebibiina, wakati wa iPod n'ebibiina ebitali represented ate n'enkulembera y'omukago eya National Consultative Forum. Kamalize n'enjogera y'omu ku bamemba bo Ssaabawandiisi w'ekibiina kya Common Man's Party General Moses Bigirwa okumala sabbiiti 2 abadde agamba badde no ku ludda of opposition nti bwe tuba tusobola kukozesa hardware kugyawo President Museveni tukozesa software in there nga pushinga for dialogue that let the president meet physically with these political parties n'abali presidents bamugambe nti bino bye tulaba gw'olaba ki kye tutalaba oba kikyolaba ki kye tulaba gwe kyotalaba to have that national dialogue.
in there abamu baga nti oyo agenze aguliddwa abalala nti that's the way to go. You are now in a position of a leader who can advise. First, can such a dialogue happen with Mr. Museveni? If so, is it something you would support? Ekisooka tewaliwo ngeri ndala yonna abantu okujja mu bwongo nti osobola okujjako President Museveni. Engeri yonna gy'osobola okulowoozaako teriiyo ng'oggyeko engeri yogenda mu kalulu. Ate ye yajjako atya? Kanti ekyo tekikyadda wano Uganda. Era omuntu yenna akirowooza ng'okyakinamu akalowooza akatonotono kiyinza okukusuula ewala ennyo ng'abamu olwabe bwebatuuse. Olwama bakirowooza tiba oli awo bw'anaagenda e Nairobi n'atuuza olukiiko e Nairobi n'akola atya enkeera ajja kupulaninga okujjako President Museveni. Olukiiko oba tonalutuuza Museveni aba yalutegedde. Nga gy'ogenda okutuuza olukiiko n'omuwala agenda okufumbira caayi n'agenda okwala obuli gye mugenda okusula mu woteeri ero si gy'ogenda okutuula toyina gy'ogenda kutuula. Ekintu kyokka ky'osobola okugendamu ekijjako President Museveni is through a vote. That is one. Look at me before we get there. Look at me and we said this fact. Yes. Olowooza tewali muntu asobola kulwana najja Museveni mu ntebe. Is that what you believe? Taliyo. Era njagala mbakutegeeze ni President Museveni olw'okuba kino yakimanya yagala the legitimacy. Mu 2005 bwe yakitegeera nti engeri yokka ey'okudda mu bukulembeze yakuba nti nno bajjawo term limits. He made everything possible okuba nti bajjawo. Otherwise Museveni yandibadde asobola n'okwewamba n'asigala mu bukulembeze n'agamba kati nsigaddewo emyaka gino gyonna after all najja na mmundu but yamanya nti tekiri sustainable. Engeri yokka gy'asobola okisustaininga ng'ayise mu constitution. Ne tutuuka mu 2011 nga ekintu kyokka ekisobola okumuyamba ng'amaze okweza emyaka 75 kwe kujjawo age limit. Nga kyonna kyayinza okukola kiri kimu ekyo. Kyovudde olaba nti President Museveni amaanyi gonna asala wonna naye agendera mu constitution kuba kimanyi nti there is no any other way gy'osobola okujja mu buyinza okujjaku ng'oyise mu constitution. So constitution yokka era the only constitutional means eriwo basebo ne banyaaba batulaba. Engeri yokka kati eggwanga we lituuse yakugenda ku mobilizinga abantu ne bakuwa akalulu n'owangula President Museveni. Naye kati about a citizen revolution abatuuze ne beekya nti tukooye ekyo nakyo baali bakikozeeko Sudan naye tekijja kubeerawo wano. Tekijja kubeerawo era ekkubo ero kati okubeera abasudan be bakikola what came next. Who is now the president of Sudan? Okuva le bakikola babikoze naye eggwanga lisigala ng'ate liweddewo okusingako. Era awalala gye babadde influence Simon nga gy'okirabye bagezaako kinfluencing Libya. That was the end of Libya. Bagezaako abazungu ne bakinfluencinga Iran kuba kyabadde bagezaako okuinfluencinga even up to today. Bagezaako ne bakinfluencinga mu mawanga gonna gye bagenze. It has not settled. Bannayuganda option yokka gye tulina is through a vote. Ate ekyo kisoboka abantu ogenda ne baconvinced ne balonda presidential candidate gwe mwetaaga. Kati tajja ne bijirwa kyayogerako ekya dialogue nsonga nkulu nnyo ey'okubaako ekisajja kikulu. Ekimu tukkiriza kyo nakyo ne NCF mwekiri nnyo kwaffe tukkiriza ng'ab'omukago nti newankubadde oba owangudde akalulu but there are very many unanswered questions. Waliwo ebibuuzo bingi biba tebiddiddwamu. Simon wanvumira Kadaala wadangira kino wakola kino kakati obanga tobizzeemu bulungi kyova olaba nti ebiseera bitatuuka buli arrest eno arrest olw'ensonga nti abantu bavudde baba n'obusungu mu kalulu newankubadde akalulu kaba kawedde eba tebiba tebiweddeewo. Kati engeri yokka oluusi etuyamba kwe kubaako enjogerezeganya. Enjogerezeganya eyo eyina engeri gyeyamba nti abantu ebintu bye baali balowooza nti tebisoboka basobola obyogerera mu lukiiko n'olw'enjogerezeganya. Simon, amawanga mangi bw'ogatunuulira bweganolaba ne balwana ne bamala okumalawo eggwanga lyabwe kati bamala okunoolaga nti kati twogere noga naye lwaki luli temwayogera. Era bwe nali nzigulawo olukuŋŋaana luno omulundi gwe notwadde Jinja
nayogera nnyo ku nsonga ya dialogue nembaga naye dialogue yeewuunyisa buli lwe njogerako ne ndaba n'amawanga agamala okwemalawo ne gandi kati twogere ganzijukiza firimu emu gye nalaba edda nga nkyali ku university siri mulabi nnyo wa films na ntindo gundi zino nenyina gundi gye nalaba agitanga The Gods Must Be Crazy simanyi oba wagirabako Simon gyali myaka gyaffe egyo wefu nkyali muto nnyo naye nagiraba Gods Must Be Crazy. The Gods Must Be Crazy kubanga you will look at people nti bagenda ne bamanya tulina obutakkizigana naye ne bamala okulwana ne babeera waka ne bamala okwasa TV ne bamala okwasa essowaani zonna sideboard zonna bazimazeewo emu ebintu babyokyezza kyokka bakimanyi balina abaana ab'okuweerera kati bamaliza naga nti omukyala yazzeeyo awaka kati weekuŋŋaanya ogende munone ne mutula n'okutula ne mukkirizigana ne muddamu buto okugulamu bennyini bye mwamalawo kati ensonga ya General Bigirwa gy'ayogerako ne bannabyabufuzi abali progressive abali bato nsonga nnungi kyokka nga tetunnayasayasa sideboard tetunnayasa TV tetunnayasa amasowaani gaffe tusobole okwogera tuweeko bye twogera okwogera okwo okw'ekisajja kikulu okw'ekikazi kikulu gye tuyita national dialogue nkulu nnyo okuba nti twogere kaati wansobya wano gutyo kyali bwe kino kyali bwe ki yes oyinza okuba nti gundi omusibye ng'ekyavaako okumusiba kyali bwe ki naawe walina kino tusobola okugira bwe tuti ne tufuna peegi empya nga bannayuganda nti yes okwogera okwo tekutegeeza nti abantu bave mu bibiina byabwe kuba kutegeeza nti twogedde tusigadde tuli bannayuganda abawamu nze ndi wa NRM guli wa NUP guli wa Common Man's Party guli wa FDC but tuyina eggwanga ate tuyina ne aspirations ze tuyina tuga nti ku kino tukkiriziganya okubeera nga eggwanga lyaffe libaamu emirembe tukkiriziganya okumobilizing abantu baffe okugaggawala tukola kino tukikkiriziganyako nakyo tukikkiriziganyako naye si gwe asinga okwagala okukikola newankubadde gwe okikozeeko naye ate se bwe tunaba tuzze tuyinza n'okukikola okukusingako bwabaawo nga waliwo enteekateeka etali ennungi kati nga mbululu buno obubaddewo because just imagine omuntu abadde waakuna kuba akalulu kano ekizibu oluusi ekikabaako Mwami Simon kyogera ne weesimbawo n'abantu b'okozesa okubba oli munno baba bamanyi ekyewuunyisa kubanga tosobola kubba ina isolation bobbisa be bantu b'ekyalo era be babyogera ti oyo baali batusinze kanaana ffe twakola bwe tukyusa DR fombwesi ate kati be babinyumya kati yemboozi esigala mu bantu newankubadde gwolowooza nga oli mubaka wa paalamenti naye emboozi nga wakyusa DR form wakola kisigala mweziri kubanga be wakozesa okukyusa DR form baba weebali bwe baali returning officer naye aba waali kati obanga boga nti nno oli mubbi naye onoona ekisawo kya ssente baisikooti we bakitikka bakola kyobola nti bano abadde bannabyabufuzi okumukwata obukwasi nga badde kalina wabbira si muzibu tasobola kubanga ekisawo yakyetikka yekka alina okuba nga alina esikooti yalina driver yalina gundi bwali okiyingiza waliwo yaggulawo geeti so all that racket bagifuna bakufunako mangu bwino so kyekimu n'ekigambo ky'okubba akalulu kyova olaba nti nno ebbanja ly'akalulu eyo liba lyetaaga nnyo okufunawo national reconciliation twetaaga dialogue okubaako bye twogereganyaako ebyetaaga okunogera eddagala tubinogera eddagala tugenda okay ebyo nanga biwedde now let's face the 2031 because what explanation would you give olwayo Simon omuntu nga yali mu kalulu nga yetegenaga nti manziba bulijjo but with the biometric machine ene yazze kangende mu kalulu nagirabye nga yonja kujja olunaku oluganaga nti tekoze ekintu omuntu kyawulira abadde kubaka bwa parliament oba kuba ssente ba LC5 nga nti machine tekoze nawe nti ate machine bwetaakola ogundi nalondera mu kakonge ga gundi gundi nalondera mu kakonge ka gundi ebyo byonna bisigala nga biri ku mitima gy'abantu ebyo byonna biteekawo kyetuyita tension kiri kyenayogeddeko nemera nga abantu we bali batambula because okubulawo kw'emirembe Simon si kwe kubeera nti ku luguudo okuva wano okutuuka e Kampala wa road block ziyinza okuba nga teziriwo naye nga mu mitima gy'abantu mulimu road block kati road block ezo zimalawo is a national dialogue. Webale nnyo the inside out ne Honorable Godfrey Kiwanda Suubi tutawala okwebaza olw'obudde bw'otuwadde n'engeri gy'onyonnyoddemu ensonga zaffe musajja mukkakkamu ddala kye tusaba nti b'okola nabo bategeere nga b'otegeera bwe tumaliriza nze Simon Muyanga Lutaayi. Thank you, Seba.